Ekitalo abayimbi 23 bafiiridde mu mugga. Owa Centenary Bank naye afudde. Lydia Jasmine bamuswazizza. Aba NRM bakiguddeko so ng'ate gwe bakasukidde ebintu wabweru musajja wattu alaajana. Kale ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Kanfiire mu nyumba yange sura nzisiremu era mumanye kiyanji. Naye mwena munkomerera niwanga omusajja sigala. Kiza kakuwa kawo. Tewali mateeka. Musekerera nga niwanga atakola. Siya. Abangamba buli omu nze negayirira essula. Ate omwegayirira. Negayirira ki ku kiki kye mutalaba. Lwaki temulwanira ludda lwange? Wano womaze emyaka 5. Naje maze kyokka ngene nga negayira. Mukosigajako. Never. Munzitire wano munzitire mu nyumba yange. Mwena mwekobaana mwebi. Femuzeyi tumuwagira. Mbiziba bibbe mbadadi nkola misana. Kaka tusumuli ebintu nga bino naza musango ki. Myaka 45 ndi wana wange. Kati nyamulaba bino ye musula nga mumugulumiza kubanga wa bei. Agulumiza ngeri kingaze mazima ge nyini ambonya okutuuka ano. Naye nga gavumenti nambeera ba. Ndajanye emirundi gyonna buli lunaku ndajana. Lwaki muntawanya bwe muto? Lwaki anumbagana? Kwa nini ananizalawo namunayo? Nemupanga nemugenda mu makoti. Buli seera. Sibanga ebintu byange nkola bikole. Mwambonya ebbanga ly'olutalo lyonna nalimala nga sirina kyenfunyemu. Baba wa ssente batusasule tebatusasula. Nekoledde ebyange bambonyabonya. Akabanja kange ayagala katwala. Toka buli omu awoza mbunze ngene fukamire wasula nga ngenda kufukamirira. Ng'ate we mubiwulidde mikwano gyange bibyo bigenda mu maaso eruuyi eyo. Buli kimu mu ggwanga lyattu Uganda kisobokera ddala wabula nze nkujjukiza nti weesabire muganda wange kubanga Uganda yo we byatuuse si byangu n'akamu n'akeddagala. Mu Uganda iwe wantu wokka woyinza okugula ettaka n'olimalako emyaka n'emyaka wabula ate munange ne lukya ne bakugamba nti awo oli si wawo naye nga gw'omanyi wawo w'okuliza abaana bo olina n'abazzukulu ne bakugamba nti si wawo kyokka nga kyoyina n'ekyapa. So munaye tugende mu maaso n'okubeera nga ate twongera okubeera nga twesabira otherwise twetaagira ddala essaala naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga nkwaniriza mukwano gwange gye baliko egyo gyonna gy'otuusisako engalo. Nkwagala nnyo nkwagalira ddala weebale nnyo butakoowa kubeera ng'ontegera amatu nange neewayo okubeera nga mukwano gwange nkuweereza. Tuli ku lugendo olututwala ku basubscribers omutwalo gumu. Kale munange bwe yakampuliriza omulundi gw'ogusookera ddala kyengenda okusabira ddala subscribe nga otekeko akadde osobole okweyungira ddala ku famire eno eyamanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wanene ofunirawo updates amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe abawano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire ganene amalala gonna amawulire agakwata ku bankuba kyeyo saakate n'okubeera ng'ennaku ezimu tubeera no of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ezitalizimu. Kale bambi subscribing ateekako akadde butereevu tojja kwejjusa. Kaneeyongereyo n'amawulire gaffe amalala wabula nga bambi kansandike n'okwagaliza omukyalo ono Leila Kalanzi Kachapizo munange kamwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu yonna gy'oli tukwagaliza amazaalibwa amalungi tukwagaliza buwangaazi tukwagaliza obuwanguzi mu buli kimu mukwano gwaffe ekyotuusako engalo nawe mukwano gwange mpuliriza olunaku olwaleero nga bambi okuziza amazaalibwa go oba mama wo batatawo babbaawo oba mukyala wo oba mwana wo oba ani yennaawo bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tumwagaliza buwangaazi ate era tumwagaliza emikisa mu buli kimu mukwano gwaffe oyo ate kyatuusaako engalo. So nga ate ebyo nabyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ate waliwo omukozi bambi wa Centenary Bank ategerekeseeko nga wayiswa Wycliffe ono bambi bw'ati afiiridde mu kabenje amakya g'olunaku olwaleero. Emmotoka bw'etyo bambi yeebulunguludde awo ate ku Kamonkoli Palisa Road bw'atyo bambi omukulu ono n'afiirawo era wetwogerera z'embuyaga ezikaza engoye. Emungu bw'atyo ate yagenze mu maaso n'okubeera ng'amujjulula era nga tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe bw'atyo agulamuze kisa agumye emitima abako ab'enganda saakate munange n'ab'emikwano. So nga ate bambi n'abayimbi abalala 23 we batyo bafiiridde mu mugga Enziwo mu ggwanga ate munange erya Kenya. Bano nno bambi bayimbi
bakwaya era we batyo babadde bayimbira ate wali eri mu kanisa era we bafiiridde babadde ate boolekera ku mbaga ya munnaabwe omu we batyo bambi ng'era ekibatuteyo kubeera nga bayimba wabula bambi baasi mwe babadde wekyeremereddwa ne yeebundugula ennume y'ekigo era nga 23 be bakakasiddwa nti bafudde so nga ate 14 bo baataasiddwa wabula ng'era abamu bambi bali mu mbeera mbi so bambi si byangu n'akamu n'akeddagala tubakwasa Katonda tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe bw'ati agiramuze ekisagumya emitima abako ab'enganda ssakate n'ab'emikwano gyaffe ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli ku ssooka y'omunne wabula nga naffe essaawa yonna tuba tugoberera so nga ate aba NRM bo we batyo bakiguddeko Twitter bwetyo ate we suspendize accounts zaabwe eziwerera ddala 218 ng'era baneeno bateeberezebwa okubeera nga we batyo bawandiika pokopoko naddala ku nsonga ezo ate ezeekuusa ku byobufuzi so bano wetwogerera accounts zaabwe munnange bazisuspendinze eziwerera ddala 218 wabula nga bo bokka si be bakoseddwa n'abantu abalala b'amawanga amalala abeetaba mu byobufuzi nabo kyekino munnange ekibatuuse seko mawanga nga Tanzania, China, sakate ne Russia bannabyabufuzi abasinga obungi kaunti zaabwe Twitter we batyo ate munange ezisuspendinze olw'ensonga ezo ate ez'ebyobufuzi so nga ate mukwano gwange ngenda kuba nsembyayo ka video kano kengenda okubeera nga ate nkulikirako omuyimbi waffe ono Lydia Jasmine ye bambi yakiguddeko omuvubuka ono amufuukiridde ddala ekizibu amufuukidde akayinja mu ngatto ono eyeeyita Dr. Sefko ate wali ku mukutu ogwa TikTok ono bwatyo yakamulumbira ddala enfunda eziwera era ne ku luno yavuddeyo bwatyo ate n'amwogerera ebisongovu by'atalinaako mitwe n'amagulu ngenda kubeera nga mukulekerako mukwano gwange wabula nga ku 10 mpeera toseetuka ngenda kusaba subscribing oba tonna bateekako akadde osobole okubeera nga ate ofuna updates zonna ezigenda mu maaso ku channel eno ngenda kusaba like nga video eno oba ogyagadde sharinga oba ogyagadde video eno so nga ate gwalina comment yonna osobola okubeera nga ate munange ogiteeka atawo mu comment section wabula nga tuvumirira ebikolwa bineno eby'abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga bavumirira bannaabwe bo basobole okubeera nga ate bakola amannya eno nkola ya linnya mbi nnyo nnyo tukola ng'erinnya mu ngeri yonna ey'okuvvola ey'okukakkanya gw'oyiteewo abantu baba tebajja kussaamu kitiibwa toyinza okuba ow'ettutumu mu kiseera ekyo wabula teri muntu wabajja kwagala olw'ensonga nti baba bakumanyi ti gwe munange toliiko munno buli omu ovaayo okubeera nga ate okola ki omuvumo omutyoboola omukakanya so bambi ebintu nga bino si birungi n'akamu n'akeddagala goodbye for now. TikTokers gather. It is time for Lydia Jasmine once again. Lydia, chichi chino choliko. Chichi chino choyolesa bannange. Lydia, how many times must I tell you? Olikira okutukunamira, okutulaga obubereberebo, okutweyambulira n'okutulaga obusegu wano ku TikTok. No, Lydia Jasmine. Ani yakugamba nti TikTok yabasegu, ani yakugamba nti TikTok yakutuyambulira kutulaga mabeerego. Bambi fere tugala mabeerego, kendo kalage bababo bagulu nendi bani bonna abo bozokola nabo zikola bozeze ekisibu. Toddamu kutulaga bubeereberebo. Lydia Jasmine oli kakadde obugere bukulinga entangawizi oli awo toyina future toyina faida. Naye otweyambulira otula. Gwani yagambe ennyimba zote sawa tambula nga teweeyambudde. Atakwebaseeko tosobola kola naye luyimba buli manager gwoli naye omweyambulira omulaga empaleyo omulaga bwe yakula kati bino bitukolera wano ku TikTok tukole tutya era eggwanga oyagala likulabireko ky'ekyamagezi. Lydia Jasmine omomo wawungira akatone kakubeera ng'epaapaali toddamu kutweyambulira. I am not happy, absolutely not happy. Nedda tunatyenzikiza tunasulawa omwana natulaga obuberebere akapesa nekafuuka akapesa. Can't you promote your kapesa minus going naked? No, on a real, can't you promote your kapesa minus kutweyambulira? Is that the only solution for you? No, Lydia, let us be makiwa enough. Okitegeera kino kyenkugamba naawe kenyini okimanyi okitegeera era you can really comprehend. These things of going naked, these things of acting as if they were so chichi. Okay, we can understand wakoba msinyafo ne bakufunisa olubuto n'ovaayo. But that really don't mean togenda kutweyambulira bana Lydia Jasmine wakula bubi. Gwalina amakudde, gwalina ebitege, entumbatumba naye otulaga obubeerebere bwe bazze bayonka tukole tutya? Wenna gaagwagwadde gakuweddemu n'ebinyusi.
1 million followers kapesa wenna wechaze chanze olinga buno bumalaya bwo kumabiito omumwolebereza ebimwa nekubera nga kilo z'ennyama y'embizzi toddamu kutusiriwalirako alega obunnamuddu yenna yina akanula alinga afuwa oluwanga aluzza munda hatunula bbiribbiri ng'akabwa akawete koona gwe naawe tweyambulire ggwe kweyambaza butiiti kweyambaza bunekiresi nakwemoolamoola waliwo ekirala. Your music is only promoting something different. Oli mukwolesa buseegu music wo toyina luyimba lwali otadde n'oteyambula vidiyo zo zonna kubeera kuyimisa bantu kubalaga nga bw'obasabbalaza teri kirala. Why must you do that?